Omulabi wa SML News nkwandiza nnyo nyindi ddala ku mukutu gwaffe guno nga bulijjo The Inside Out ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa gutana lunaku olwaleero muli omukyalina gye musiibye mwebale bye mukoze mutambuza mutya emirimu gyaffe abaleero b'eggwanga abakuba ekyeyo tubalamusizza nnyo nyindi ddala mwebale kukola alina abaffe abali mu ggwanga lyaffe wano Uganda nga wootobera naawe toba nyiikira okukola tewali kikugaana kukola kubanga naffe tukola n'abalala bonna bakola. Ne General Moses Bigirwa akunyumyamu nga bulijjo buli mu ggwanga lyaffe nayagadde jjo Bigirwa omunyumizaako nti mukwano gwe Justin Nammeere baavuddewo bubi nnyo ne Balamu Barugahara bonna tebannaweza mwezi mu ofiisi babadde bonna Embaale ne Bulambuli nga baddusa ababbi bwe baatuuse Masaka kate nga Nammeere atayagala goba Balamu akanda kwegara ndeka musajja muleke kibalwanya nno kibagudde ku mubbi yabbe sente za PDM ng'omubbi gwe baguddeko mukwano gwa Minisita Kasolo agamba omusajja muleke omusajja ngamba nina kituufu sente nazirwa nja zisasula Balamu nti bamuwe bbeeyiro asooka alinde Nammeere nti nedda bwe kiba kya bubbi mwenna nedda kuba kumwemira Kasolo yaba amweyimirira nga kyayagala Kasolo Minisita agenti yeeyimirira eyabba eza PDM ng'akimanyi bulungi nti Museveni bw'oyagala kuyabba eza PDM obukambwe bwe yakozesa mu kampeni oba omufunye naye nkusanze nga nti mukwano gwange nenga Nammeere wuwo sifunanko muntu nze mbanga ne mbadde naawe gw'okkiriza n'omuggweramu n'omwekika yenna n'ebizibu bye n'omukkirizaamu ne ku muzindaalo naddala ng'omuntu oyo wa NRM Nammeere ye yasooka n'oyogera wamutugamba ku awaadi omuntu Nammeere wange buli oyo wange nnyo era ajja kukola yakayanyemu ne Balamu guggwerawa kakati ekisooka kazijukiza abantu nti Koko Closet ebalinzi n'eyobugoye bw'abaana bannange tetujja kukoowa kubajjukiza ku nsonga eyo kubanga twabaleetera obugoye obutuuka abaana bammwe saba mugendeyo mukubire ku 0756 56 again 5946 ajja kukola delivery wona obeera obugoye bulungi nnyo mugamba nkubireko n'abaana 14 ngenda mugamba ankubire ekiba ky'abaana ekyo kiri wange wona gye yayita terinda mwana aliyo nange sebo ngenda mugamba anteekereyo nange kuba nina abaana bagende banyume nawo bwana nja kusasula bagende banyume 14 nze nina abaana mu basobola okwambaza balinga 5. That is a good number. Yes. Bali ababiri batasobola bakuze. Nzajja kwambaza abangi 14 bonna bambala. Okay. Jin ankubira essimu. Kakati eyo nga tuvuddeyo. Yagala kumbuzaabuza. Nikumanyi. Eyo nga tuvuddeyo. Bijula bwe omuntu omuggweramu kati ewo nombuzaabuza. Kozija ku Nammeere ngamba Nammeere mukwano gwo. Ekisooka njagala okwebaza emirimu gye bakola bombi. Mwami Balamu Barugahara gwe nasooka okulaba nga sinalaba Nammeere. Era sobola kugamba nti simumanyi Balamu. Era tumanyi namukolerako. Tuwuliziganya bwe mukubira essimu asobola okukwata. Balamu. Akwata essimu ye. Naye nga si mwangu wakwata masimu. Naye yange agikwata. Nga toli nabo. Omuntu okukuba essimu gwolowooza lwaki olutalo lwe luweeru lwatambula. Ozoyita Ojoko yalifudde. Singa abayekera bali tebawuliziganya na bantu banjawulo eno. Teyalifudde. Gwe tujja situmanyi political science. Revolutionary politics bwatyo bwali. Ali bwati zigizaga. Oyite teyalifudde. So owuliziganya n'abali side eri.
kakati nze okuwulizigana ne Nammere musango ki Balamu tontola kunagamba owulizigana ne Balamu anti bali mu ofiisi y'emu okitegedde muwuliziganya bwe mukubira essimu agikwata ne mugamba byenjagala Balamu naye n'aŋŋamba byayagala oluusi ne kosi bya Museveni na bya Pierre abeera nnyo mu bya Muhoozi ebyo era tetukkaanya tetukkaanyiza ddala tukayira Balamu ya Muhoozi buli dakiika byaba ayogera ebyo okiwulidde mission yayingira Muhoozi 311 mission naye ne mugamba nze wayi sinaba project bw'olituuka tuliwuliziganya you got a project Muhoozi project buli muntu atatwagala bwate bwatu kasoda nga ateeka nti project manjo yotatwagaliza okiwulidde ne mugamba tujja kulaba naye ekisooka bombi nali njogeddeko nabo nga bakayingira ofiisi okay era obubaka bwange obusinga obukulu bwe nabagamba bombi nti muyambe mukolewo ekyenjawulo ekyobutalwanagana wabagamba ekyo that is the best you are going to give the Republic of Uganda wagamba ani ekyo bombi bigirwa yogera amazo kwa sajja ate kakati nze nkubuulira ndi wabagamba kyogamba nze ndi wano ndi mu kwegula njakwekasa wabagamba nabagamba okay nabagamba era ekyo ne bakimanya from me bayinza okubanga actually nze ebigambo binayogera nabo bonna buli omu buli baali tebanaba kubiwulirako ku bantu abalala bonna ababakubira okubayozaayoza okufuna obukulu byange byali byanjawulo because me I know ekita ofiisi wabagamba butalwanagana kasita mutalwanagana mujja kuba mumazeeyo kubanga bombi ba muzindaalo bombi ba speed kyangu nnyo okukurashinga ate bakurashinga emirimu bagisibye sente balina kwa Balamu ateze nnyo okuzanna mmere at that level kyesente si nsonga kubanga bonna baoperatingira ku za gavumenti Balamu alina sente ze za gavumenti naye anti sizakozesa mwejje maybe mu bino naye nga ye mbadde njola ku muntu solid obuzito bwe kitegedde Balamu mugagga muvundu kakati ekyo bakitegeera bulungi incident yabadde Masaka simanyi lwaki abantu ebalemye okutegeera osanye otegeere nti Nammere ava Masaka si bwe kiri yeewuma n'MP tewaliwo mukulembeze ava mu kitundu kyatalinaamu lutalo oyo taliyo niwaba jjajja Kinyi jjajja tomulaba alina obusajja obulaalo wali ekiruhura obujja n'emigo ne bumunafuya okitegedde obuli mu myaka 85 ku 9 bujja n'emigo ne bumunafuya jjajja ate n'abuwuliriza so tewaliwo mukulembeze atalina lutalo ku kyalo wali ewaffe ekamuli waliwo Haji Badru Watongola omumanyi bulungi mumanyi nakati alina akatambi ka nnaku 2 emabega ng'akuba kadaago mufiirako kannaku ezi Watongola Haji akyali ku kadaaga bulungi nnyo naye nga kadaaga mu bitundu ebirala kize darling okitegedde Watongola ekyaba kiruddemu nakati akyakiriko nedda mugamba akibaba kiruddemu ye tamalanga ekyokuba kadaaga kikaddiye ye tamalanga tekyakola nje tekyakola makulu the best you can do is to leave mama alone akola emirimu gye kati yeno AK47 tagisanga oba eri mu Afu magazine mutole ku Watongola kadaaga yenga ye muleke but kadaaga she's a strong leader mumbeere efaanagana bwe tikuba mutuufu inaaya kati toyinza gamba akola makulu omulwana nti okubya olukiiko e Masaka n'obula amaloboozi agakwitisayizinga Nammere ekyo tekisoboka busobozi sooka otunulire yajja atya mu paalamenti yajja amenya okumenya n'omenya nuupu n'ogizza wali n'omenya n'NRM yennyini si yali mu bitabo ebirungi ebiri awo n'NRM yamenya bumenye bwati nagira bwati naga wendi ndi mubaka nekaguka ebisigale nabizanyira e Kampala
agenda okuddayo yaddayo alina liidika n'empenkoni eriko ne flag minisita nze nva Kampala kino kyenzigyeyo mbadde mugamba ki ne bagamba enduulu evuge tewali kyakukola process emutwalayo teyinza butavaamu birumira kati eyo embeera yabaddewo yesterday nze teyinza kuneewuunyisa tu alina olutalo ne Kasolo balwanagana lwaki balina olutalo lwabwe ate gwabeeranga mu FDC nga tolina bolwanagana nabo lwaki onzikizanga nyo nze nali mu kalulu ka Mwiru Pawulo aka 2018 nga tayagala FDC nga kandidate wa FDC ali ku Kasulumuzo naye nga tayagala FDC kutuula ku box era yalwanagana ne Salamu Nsumba n'amusikako empapula nagala n'omukuba empi Salamu Nsumba vice president wa FDC Eastern Uganda kandidate we yamugoba mu kalulu kati mubeera mu kibiina ng'enkwe mweziri abateyagaliza mwebali kati olutalo lwa Kasolo Haruna Nammere Justin Roger Ruli lwalabikira mu structures z'NRM ne lulabikira ne mu kalulu kati bombi ba minisita bombi twadde na minisita basatu Nammere Balamu ne Kasolo minisita munno omukwata otya andi kakati babadde mu area ki Masaka City nze ndowooza Haruna Kasolo yali badde tagenda yeeyo minisita wa gavumenti aleme ogenda okukola tebabadde mu doketi ye okujjako ng'owegenze mu kulwana ate kati Nammere oyo omulaba mu Masaka awo kati she's the big girl in the house oba oyagala oba toyagala yawamba Masaka munene okusinga Namayanja munene okusinga Namayanja yawangula ebisanja kati agenda mu kyakubiri toyinza okunyumya Namayanja ku Nammere mu Masaka tosobola anti ono minisita Kampala tubala local politics kati obala bwa minisita obwa minisita oli munene naye bwe tuba tubala ground ye Masaka oli mmeeya wa kibuga majeeza okuvuga abantu ekibuga awo oli ali mu myaka 60 Namayanja ono wa 35 minisita kati biki byogamba olutalo aba lutandise bubi olugendo aba atandise bubi sebo nga omanyi ebyobufuzi bya wano 35 minisita omane MP kunze nze ayogera amazima aba atandise bubi gituukana mweji kubina tekuli kiriko toli MP toli minisita anti kati oli kumbala nkadde byo byobufuzi twabeerangamu soka ku bwa kansala ofuge weegi oba omuluka oddeko osaba obwa kansala obugenda ku district nawe osike weegi olyoka osaba obwa MP bikadde kati omwana avuba eri n'agukuba munda adde atunda byenda mu lufula abayana ne bagamba yewaffe n'agukuba munda mwebali mu palamenti eno bayitirivu nnyo basircumstantial accidental MPs bayitirivu so olanga Nammere asinga nze Namayanja awo mu Masaka nga bwe ndabawo Namayanja mumanyi ndudde naye ebbanga ddene okuva nga kansala ukiwulidde nabeera deputy mayor awo ne tutambuza naye naddukira eyo Kalungu eyo najjayo obwemupya ebisanja 2 kati mayor wa Masaka one of the luckiest politician bemanyi that Namayanja Florence Golaba oyo ukitegedde ate nga mugezi alina egyazanya empikize tali nnyo mu nkaayana kyokka ate tagonda nnyo lyawo of course si musiru anti amanyi yatwala notisi za Haji Sebaggala alina n'eggaali Namayanja Golaba
Alina ne top commander simanyi oba akyali naye. Bamuyitani. Alo omusajja waffe yali omu ku ba top commander ba Youth Brigade yadduka naye Masaka eyo. Amuyina. Bali bamuyitani nja mujjukira erinnya. Kw'emyaka giyiseewo mingi. Lwaki sibajjukira lwako balinga mu bintu byamu bya myalo ebyo geto sibajjukira nnyo. Toyinza bajjukira ate gwali wa brigade. Eri brigade naawe brigade yali ndala. Brigade high command yali ndala. So akabeerabeera akabadde Masaka, I don't think nti kasobola okuleeta a disagreement, a rift in between those two ministers, because the incident happened in one district, which is self-explanatory, because oli wava. Okay. Nenoza nti Nammere nga bali e Masaka yandibadde kabakyaza mu Luganda lwa wano. Akyaza baminisita be n'abalala. Okudodwalukana natyo bwatyo n'adalukola nga bwe yakoze tekimuleetera obuzibu. Ne Balamu kubanga Balamu yagezezzaako sooka osirike sooka olinde naye ng'ambaga nti nedda. Bw'ogatta incident eyo ya Parliament juzi ne Ruth Aceng tekiyinza muwa image ndala. Kati politics aliwo wa kibuli. Bw'obeera gento ate kati ofuluma. That's why. What are you saying? But gentlemen tebalina room. There's no room for gentlemen in politics now. That's why byakutama n'obivaamu. You are gentle. Kakati Nammere ye asetinga kirasi kwatambuliza. Asetinga bba kwavugira ekintu kye. Tagivaako. Avuga nga bw'aba alabye. Kati omuntu amenyemenye n'ayita eri mu kalulu ate ngo omunyumize floor ya Parliament bw'ogenda omuvuvungira. Omayibe yabiyitamu. Sente za PDM zireese obuzibu. Sajambo yabba sente z'abantu ne bamuwanga bwajjako. Nammere agamba bamutwale asuleyo ko Balamu nti nedda bamute kale bamuwe bondi ko nedda mubbi okuba kumuyimira Kasolo yaba agenda omweyimirira. Ensobi gye nalabyemu yabaddemu. Wasn't that wrong? Anti ensobi gye nalabyemu eriyemu. Kati ba minister colleagues bana abasatu bali bayina okukokasingamu nga tebanagenda mu bantu. Nti abaaye wano we tugenze mu interest zange bwenva. Why Balamu ayina advantage talina constituency. It's for all of us. It's for all. Kakati azze mu constituency ey'omumyuka we bali balina okukokasinga mu bwendowooza. Ono amuwe brief. Soka muwe brief ekitundu kitambula bwe kiti ekituli kiri wano kubanga ekitalina kuvaayo be bano ababiri okoonagana naye yabakonaganyiza yani yeewookusatu yabayingiddemu Aruna Kasolo kubanga ate ye mulabe woono kati Nammere bwalaba Kasolo bwati abayingira fighting mood ne Kasolo bwalaba Nammere abayingira fighting mood. Kakati enjovu ebbiri wezirwanira omuddo gwe kibakanya kyomanyi gwe bisowaani sina kyemanyi atomanyi otanga teba balinamu ebasumbu ekibakanya ekyomunda sikimanyi ekyomunda naye ekyokungulu nakiraba ng'ono ayogerero n'amafuukule n'ono ayogerero n'amafuukule ekiwulire jjukira mu kulonda kwabwe okwe NRM bagenda mu delegates conference Nammere yali ku Karangwa wa voice mu Buganda bubi nnyo yalwana paka ku last Karangwa yalwana paka ku last paka emundu esembayo nga Idi Amin yava ku radio call nga ayingidde ensi endala radio call nevaako okiwulidde
kakati ate Aruna Kasolo yali kwani ku Kalangwa I think ku Kiwanda Suubi Aruna Kasolo ye kenyi yali yesimbyewo wakyali kyabwa vice mugundi ya Delegates Conference waliyo mpozi waliyo wamma kati kyobuuza kyali waliyo so teyawagira Aruna Kasolo kuba vice chairman obwa Buganda katolwa lwabwo terugwanga ate jajja prolonging entalo amanyi okuprolonging entalo jajja ayagala kuweza abalwanyi ayagala ku tatera nnyo okuresolvinga disputes mangu azireka waawo issues waliwo ezisigala waawo nga teziwedde ate waliwo tezoleka nezeemalawo zekkala okuba tolina kyoyogedde zigwawo naye bali engeri gye bali bavubuka beereere bawoputinga kukubagana ate ba civilian omanya abatendeke engeri abasirikale engeri gye bakwatamu entalo ate ba civilian si bwe bakwata. Alright, kale tujja kula gibinaggwera nzijagadde kujjukiza oli mukwano gwo Mpwire Kasimu kakirungi ogaye wamugamba nti weewala obutalwana na mukamaawo ojja mukwera Kasimu omutegeeze kubanga gweka gwosobola okwogera naye na mmere abaala bonna bamuvuddeko ne bamugamba tajja kukkiriza naye ggwe bw'oyogera oli munne akuwuliriza ajja kuwulira mube nekyemu nja mugamba nekyemugusa ekyo tikinaako buzibu nja mugamba naye nga kaweefuba oyo amalako gwe baliko akaweefu twali tumuyira abawagira nnyo naye batandikira that is one district population ekyali ku ludda lwabwe ekyova olaba bali omusi bamukubye ennyo ku layini yabadde acriticinga their modus operandi population nemukuba bubi nnyo nga tewagira kyaliko so nze kyebaliko nkiwagira sijja kulimba wakiwagira okuva luli naye nti kyowagala kulaba ku buweereza kyowagiramu kyesiraba kuba sinaba nti gundi yabba tumukuta azizizza oli asigala kulidde sente ziraga ne bwe nagenda mu ddwaliro manya mukomera nembeerayo naye ng'ali mukomera bamukomera manobuuza naye bwe nandibadde ebweru nandizifunye tewali buzibu naye ng'oli muki mukomera eyo ntandikwa kati kankubuulire ifoti z'abano zadde bakakola waliwo babadde bakommissioninga district headquarters Isingiro RDC w'Isingiro n'agamba nti wakitiibwa kaawo sebo chairman district ne bakansala n'abakozi b'ekikugu njagala kulaba ku BOQ nzisomemu ndabe oba bifaanagana nebye tugenda okulonkinga tulyoke tulonkinge district yeno sigenda kukommissioninga bizimbe bino nga sirabye ensaasanya yali etya okusinziira ku budget yakola ki n'olw'ensonga eyo omukolo ngugaddewo n'akwata akasawo ne yeeyongerayo okitegedde bulungi kati mweyo embeera kati tolaba nga effect eba etandise okubeera felt ffe twakowa ababbi ku levo ya wansi oba bazitwalira waggulu bazitwalire waggulu naye wansi tufune ku buweereza okkiriza nti basobola okugogola wansi believe that as an analyst dynamics walina okubeerawo entandikwa so kyawagira nammere nebbalamu ku kye baliko nambuze kawefube yes ajja ddi ekamuli I don't know nja babuuzaako ndabe because I also want to participate in the community hall meetings zebakuba ezo nja gendayo kyemanyi bajja kumpa programu yekamuli anti kati obuzi oyagala oyogeremu mboyogereremu no as a stakeholder nze mulonzi wekamu ndi mutaka waayo ninayo amaka ninayo ofiisi
a functioning office. Kakati sebo nina ekitundu ky'abantu kyenkiikirire kyekyakiririza mu nze nga the shadow member of parliament. Shadow? Kuba saafuna substantive. N'ekifo kirina shadow MP. Nti kakati wakati mu mbeera ng'okyanoonya substantive position. How corrupt is Kamuli? Corruption mu Kamuli mweri. Era n'entalo z'okugabana ssente zibaddeyo nnyo. Naddala wakati wa akakiiko ka District Service Commission kabadde ku mwanjo nnyo mu kukola extortion. Nga bajja ssente ku bantu mu mbeera y'okubawa emirimu. Ezo cases tozimalaayo. District engineer Kawo, district education officer, DHO, district health officer, n'abalala babadde ne scandals nyingi nnyo mu department zaabwe between the political wing nabo. Okitegedde? Bulungi. Kirowoozebwa nti okufa kwa chairman Maxwell okuwembula mu good yagwa ku accident. Abakulu ab'ekitongo aba technical wing bakwinamu omukono kubanga yali atataaganyiza nnyo enyingiza yaabwe. Eyo yonna corruption. Era mu kuzika kwa Maxwell kuwembula mu gude omuliro gwali mungi nnyo awamu n'okwerangira ebisongovu. Era waliwo abataaziika mu mbeera efaanagana bwetyo. Bw'ogenda ku municipality waaliwo okusika omuguwa n'ebikonde n'ensambagere lyali baddewoko ng'abakulu balwanagana mu ofiisi wali addino wali addire. Tawunikirako atuviire ne bamugyawo namutwala e Busia. Corruption scandals. Newankubadde nga bw'otuuka mu kibuga ky'e Kamuli osobola okubaako by'otunulako ebikola accountability. Samutamaka roads mweziri mulimuko miti gy'amataala kirabako nebutabamu kyamakulu si kiwanga osobola okukyogera mutuufu. Ate lwaki osobola kiwera Kamuli ate lwaki buli babo. So mweyo mbeera cases gye ziri. We baleeta akawumbi k'essente aka road fund. Was it road fund? Waliwo biliyoni awo NRM ziyaweereza, General Museveni ziyaweereza at government level. Naye nga ba MP be bakola supervision yaazo zaalema okutemwatemwa. Zaalema okutemwatemwa nga interest n'okweyagaliza. MP bagamba be basase baagala zi owninga batuule mu maaso ga tractor bigende bazilaunchinga baga nti be bakoze nga Museveni yaguze. So ekawole ebyokukwatako gye biri bingi. Era I would love to participate mu community hall meeting gye banaakubayo. Anti obuzibu bwagenda mu community hall meeting okuyita si kizibu naye okuuma kati olulimi lwo kye kizibu. Kwanga lulimi exercise ya NRM iyaje y'abaana mmere. Yes. Ate NRM ti ya government NRM government ya Uganda. Okay? Wati waliwo kapande kawandikiddwa nti government ya NRM. This is the government of the Republic of Uganda. Am I not a member? Sayagala ogenda ali bannammere. Wali mbangenze nga mutaka baba bakuba enkiiko emisana n'ekiro. Ogenda mu lukiiko sikyandibadde kizibu naye ogenda kwogerayo ki? Kubanga oluusi oyitira sorry to say nga mu lukiiko olwa bannammere bw'oba ogenda ekimu ku bikulu by'oteeka okukola kwe kuwaana gavumenti ya President Museveni egiye kuttemu ensonga y'obuli bw'enguzi. Tunaabira ekisooka kati ate obuzibu bw'enkutyako oyinza okutuuka eyo n'oyita n'oyogera ebirala. Tunaabiraba tugeze
Tojja biraba tunabiraba katugeze gavumenti ya Nammere bw'oba ogenzeyo betaaga oyogere ku ekyo nkubuulira kati bigenda okukola kuba saagala okola ensi bajja kuntegeeza wamala okukola ekyo waliwo n'ensonga endala nga okuwaana baminisita balamu nenge gye bakottemu ensonga esemba eyinza okulemesa okubeera mu lukiiko kwe kubanga olina okukubiriza abataka okusigala nga beesiga gavumenti ya Pulezidenti Museveni oginywererako n'okola ebituufu byeyagala ekyo kiwandikiddwawo kati obuzibu obweru kubuulira bwe njogera ku gavumenti nga bibyo gamba gw'oliyeyo ate bwe nkola ebiri atuga nti ate kiwandikiddwawo olimbye bulimbi mu ekyo olimbye si kituufu nti abagenda mu community hall balina okuwaana jjajja tekiriyo ate ndi abo yabasindise tekiriyo akiikirira bali abataka baba bakuŋŋaanye okwogera ku bulyako buli mu kitundu kyabwe okitegedde ate ng'obulyako obwo buleeteddwa gavumenti y'abakulu bano kati babaawo effort zonna ezirwanyisa obulyako obwo ate toyinza teekawo condition egamba nti omuntu akwalifying okujja wano olina n'okuyisaawo kino ku lwa jjajja sebe ekyo kifu kati bijjiro can each of us respect the other's profession? You are a lawyer. I am not a lawyer. I am a student of law. You're ojja kufuuka lawyer. Nze ndi musomesa. Si bwe kiri? Kati bwe mba nkusomesa n'owalaza empaka ojja kufuna obuzibu. Because I know you from experience. Ojja kgenda mu holo y'aba Nammere omale okwogera n'abantu ku nkomerero ogambe naye ffe byonna mubikola neffe gye tusinga okukola kabakole tugagala kukiyiwa ate kati Nammere twali naye wano olukiiko oba okisaabuludde Nammere twali naye wano ng'alonkinga nga commissioning award noyogera nenjogera era wayogera nze nali direct ku nsonga ya wayogera bwoti nga nsonga ya jjajja tetukwatagana tuyise Nammere minisita tumugamba atwale wa jjajja tumulabe tuzze ku mukolo gwo watwegana n'otugamba naye nze ebyewa jjajja ebyo byo siriiko ate nalimba ki and that was not becoming oli azze kutembeeya jjajja omugamba nti ekya jjajja tokiriiko omukolo gwo weeguli gutugasse ffenna ne buli omu ayina emmotoka mwajjiddemu kati nze oyagala eyange ngisonseke muli ebuliremu wachawewe kati abataka bonna besolozeeka muli kuba engalo first olwajjajja okulonda Nammere koze omulimu mulungi second olw'okulwanyisa enguzi third tubayozanyeza okuva mu kalukero si wano yena ndi muyakawangudde ekisembayo bane tukole kyonna ekisoboka tetufiirwa jjajja kubanga tutwala mu direction naye tujja ku jjajja ye mulabe wa Uganda ekyajjajja kyakatonda ogamba nti ekyajjajja kyakatonda kyakatonda si kyakatonda badde baye abantu be bakisalawo ekyogamba gwe onarolo gyozanya kujjajja okubeerawo politically sebo gwe mbuulira lolo gyozanye civic awareness tuyambye abantu okutegera gavumenti era abantu okubavaako gye muli ne badda eno kiri kimu ku bye tukoze obbayamba ebyo jjajja babimugamba mbuze nkola civic. Yes, I have done civic work in Uganda, helping people to understand. Si kyekimubeeza mu ntebe, si kyekyo. Civic education omusajja civic education awuliriza nsonga emu afande guno omwaka tuli ku rutinga y'enkumi ezi twongeremu. Okay. Afande twitayalinge be wajja nabo tebakyalina mugaso tebatutuusa ku kino gwosembayo okufuluma abasigadde katubafulumye kyo kinaakola ye. Okay. Afande nti inteeka ya 99 yawe watyo kati baba bafuuka ba chief
nti ndiyo wawa obudde kuba akimanya eyo constituency yemuwa power gobadde okimanyi nti ali ku bya bululu eba civilian nammwe mumenya anti kati era obuzibu ebwo oga tali ku bya bululu eyagenze e Rwanda bamulabi wakitegedde nakirabye genero kituufu Muhoozi Kainerugaba yagenda asisinkana genero Paul Kagame ng'amuwerekeddeko munnamawulire eyaganyuka Andrew Mwenda. Tewali genero mulala yenna bamuntu ali mu rank eyo yagoberedde kugayita mapeesa empiki kati kyogenda okujjukira nga nze siriiwo kiriba ekyo nakubuulira nti mu nnaku 3 days gavumenti ya President Museveni yakoze ebintu 3 byonna bigiyamba okusigala mu buyinza. Sooka Yusu alina okwera National Cleaning Day ensi yonna nayagala mu kwera kulaba kintu eki bannabuganda obuulize bwe balina ku gavumenti bonna bajja era entuumu zijjudde ewammwe yonna emakindi ez'akasasiro ziraba yonna everywhere mu nnaku 3 ekyo kyalaga nti Museveni ali mu buyinza era nti era kale waakirimu ekyo kiikyo mu nnaku 3 gavumenti ya Museveni yateesiteesa akalulu k'abassente ba LC1 eggwanga lyonna ne lironda peacefully abantu balonze abakulembeze baabwe mu nnaku 3 General w'amagye CDF yabadde ali Rwanda atereeza enkolagana ya Uganda ne bamuliraanwa 3 yajja byakoze nga byonna bimukuumira mu buyinza yataddeko n'okurecommendinga Otuno at the same time bino okulaga nti reconciliation nti ne Otuno tumusembye gavumenti ya Museveni emusembye abere Secretary General wa UN ku bintu ebina byobaza ekimu gw'okitaddeko kiki kyogeraageranye nammwe bye mukoze ku ludda lwagala okumutegula andi kakati gwe tewalaba ku lukiiko Joseph Konyulu yalimu ne Dr. Rakana Rugunda ne Dr. Riak Machar n'abalala yakugamba nti obuzibu bwe tulina nze ndi mu Lyekera ndi Joseph Kony amawulire sinza agafuga amawulire Mwami Museveni yakola atya yagafuga Konyi yayogera mbinoonyolo naye mweyo embeera siri mubi ng'abantu balowooza naye yanteekako ekifaananyi kati buliwo ku opposition gavumenti ebe okusinza propaganda kubanga ye controllinga factors of production push factors ezipushinga politics ezicontrolling n'olwensonga eyo ekyo tokyewuunya nti lwaki ffe ebyaffe tebivaayo ffe byaffe tetujja biraga so gavumenti ne basinza kusinza propaganda naye mukola nnyo eyo njagadde kugaziya ku bwongo njagadde kireki mukola nnyo tukola that is point number 1 propaganda waffe yalaga nti mukola naye nga mmwe munda waliwo kati waliwo muli mu tiimu ze ziri serious ezaagala obuyinza that is point number 2 ku kyakasasiro ekyakasasiro tewaliwo muntu ataakiwagidde lwa nsonga it is not for politics it is for personal hygiene n'okuwa ku gavumenti emirimu bwe twogerera wano abantu omulimu gwabwe bagukoze mu dakiika 2 mu nnaku 2 ogwa gavumenti egunaba tugenda mu Lwakusatu Kasasiro ali ku kkubo wali eruwafu enakinyuguzi mu dakiika 2 twali tumaze okwera buli omu wawangaalira Kasasiro waliwo gwe twayokyako awo wamangu eyeetaaga gavumenti omutwala nakati akyali ku kkubo twamulekawo era resolution eri ku kyalo eri nti enkya wanaba Kasasiro tanaba kutwalibwa adde mu kkubo wakati eri ya gavumenti
tebaddamu kukoperera bye batamanyi kukoperera olaba oli anywa nayiro nga naawe gaba mpe 2 tomanyi mutwe gwe guzito wakyenkana ki oli wa soda tumisa kookowo tewali agenda kukola ki kuvunaana kubanga nziwe nabeera nga omuvuka edda nga tukyakuba ebidongo ng'omuwala bw'obeera n'omuwala ng'anywa nayiro omanya agenda kutuka mangu otwala ekiwedde kuba nayiro akuba kati gwe olusanga oli anywa nayiro nga nawe gaba mpe lita 2 olina omutwe ogumusobola kakati gavumenti ekoperera ebikola e Rwanda abantu every month bayonja gavumenti yaswadde n'eswaluka nakati kasasira ali kukubu baleeta exercise gye batamanyi how to implement it execution yabalemye so ndi musanyufu nti gavumenti nayo kespendingeko ku ssente nga terina okuyolawo kasasiro nga terina kyakikolera erina mujjawo olza tebakitegedde bakirenti bagaye musoloze kasasiro nemugi kyesitegedde gwe ogamba ngo nti abatuuze ffe nga abataka twakoze ogwaffe ogusigadde gwa gavumenti yeyalya kasasiro oyo gavumenti tusoloozamu misolo gwezo lwaki yagambye muleete kasasiro oyo gavumenti erina obuvunaanyizibwa okutukuuma nga ate kirina mu mateeka ndowooza article what mu chapter 4 constitutionally you have a right to live health and clean environment. Yes. It's constitutional. Yes. It is an obligation. It's a duty of government to ensure that all citizens live in a clean and healthy environment. Kakati. So, gavumenti yeremeddwa kati awo ffe twakoze ensobi nga ffe aboludde oluvuganya gye twakoleddemu eri emu mu kasasiro gwe tuliko naye ng'omanyi gy'onzijje nkugamba onzijjeeyo nja kukuzzaayo kubanga ogezaako kunzijjayo we yabeerera ng'akyakomandinga ebyobufuzi bya opposition yadde agaba n'amawulire mu exercise eyo yalivudde kasanga ti n'amalira kaleero mu katale oba mu owino tuyonje yalimalidde mutiya gaasi kati olw'okuba jjajja yazanya ebyobufuzi n'atukuba n'akuba buli musambi yenna ekisaayi kyasigala kiri open kati wakyaliwo omuntu abalansinga kyova olaba gwe ogambye nti gavumenti yakoze ebyakabi because gavumenti yasindika abantu baayo ku ludda oluvuganya bakomandinge that is it naye nga fe abamu ekyokola twali tukimanyi era tulowooza nti sigwe mulundi ogusembyeyo okubala ensonga eyo tujja gibala ensonga endala gy'oyogeddeko nkulaga ebintu gavumenti byekoze bina nange ekyo nkimazi tusoose kasasiro omumaze kugenda kweriwo eyokusatu byekoze n'okukyala kwa musajja w'e Rwanda kumpi nakwo tukuzingidde awo ate kuti anti yadde agenze kuwa ripooti wawe atuuse mu kukopa bya jeri bya implementinga wano yes bya kasasiro tebabyogedde kukopa walaze nti kasasiro bamukopa Rwanda era bamukopa Rwanda singa olukiiko no muwozi lwe yagenzeemu bwana muwozi lwe yagenzeemu e Rwanda bannayuganda twali badde nno serious netutandika okuanalyzinga ensonga zino ogendedde mu yunifoomu yaffe bayo yaffe ennyonyi yaffe obuyi bw'omusolo ogenze na mukwano gwo Andrew Mwenda meeting yadde ya buntu meeting yabadde ya kunyumyamu oba yabadde ku government level meeting yabadde ya bilateral relations ensonga ez'enkulaakulana obutebenkevu n'obulungi bw'amawanga gaffe gombi anti where is the line bilateral kuba tulabye ejjajja wano ng'akola enkyala mu mawanga ag'enjawulo asituka ne delegation
ba minister abakwatibwako kweyo ensonga eri discussed we were taking a note kuba bagenda okuimplementing eno ku ground. Nze nga Bigirwa nkyeyongera okukola ki okwetegereza meeting ye sijja kugaana ekkiriza nti nze nkola ni munaku nnya CDF yabadde Rwanda kizimba gavumenti gitwala mu maaso mu wiiki emu gavumenti yalagidde bannayuganda okweyonja okizijjukira tozimbuzaabuzaago. So eyo ensonga eyamwemuwoozi ogenda e Rwanda nkyajeyongera ogisekamu amawulire gange ag'ekikesi naye omugaso ogutegedde kunyweza gavumenti for continuity. Ate oyinza ogenda e Rwanda ng'onyweza Uganda yirika naawe omunyarwanda alina okujja wano okunyweza eri wavaayo omusaada ogujja wano tewali musaada just wetunaddamu okusinkana nja kuba nkuwa comprehensive intelligence briefing ku meeting y'e Rwanda ne Muhoozi ne Kagame nina okuwa amawulire g'ekikesi bannange ago mugajjukire kintu mukirinde bulungi nnyo. Omukulu aŋŋambye ajja kukimpa tugende mu maaso. Yes tukolerezemu kinaaba kyakyewunya okubanga ebyama by'amagye CDF teyatute deputy CDF teyagezi nakano Chris Magezi nti anaategeeza ebibaddeyo yatambudde ye CDF ne Andrew Mwenda naaba civilian ne general kate wulira gwe yasigadde ekamala oga nti ojja kumpa briefing naye obuziba bukya ati kakati anjirinde kati CDF opponent kati oyinza obutasaka amawulire ku opponent kati kyotegeeza atambula obugabala gwe Bigira ofuna amawulire Rwanda gafa ku kyabaddeyo ati kakati kisinzira kukozesa bisowaani ki gwe galubindizo zikoma wano bweziti feza ffe mpanvumu kyakyewunyo ate kyakyewunyo kitya jjajja naakola ekitabanga mu kyemutakola Robert Kyagulanyi yatayiza kukolera jjajja yakikoledde otunu tuyinza okuba nti twakkaanyamu luli ne ku kifo kya UN wano bana bwe munaaba mulonda Uganda Ambassador Ambrose Olala Otunu twagala ekyo siyinza kuwulira nga waliwo bayinza okuyita wano mu Uganda nga nti balina ife kyetwetaaga ng'ate nuupu yeeteeka okusalawo bannange bannayuganda mutulabiranga ddala Bigirwa wuuyo tekisoboka omusajja asooka omuwa ebimuli bye tudde ku kibuuzo kakati kyokata bannayuganda babuguumirira banaye naye nga tebamanyi na jjajja ngeri gyalisaamu mpikize kakati ekisooka kituufu oludda oluvuganya lw'endimu enzanya yalwo nfu terusobola kikola tukaanya naawe bannange mumpeeyo ku bugalo olusooka omusajja tukanyiza munkubiri nja kwezeekubira nze ke tewali azikuba linda akukamu ekyo kituufu ebyobufuzi bya wano tebiri ku level eyo Yoweri Kaguta Museveni yaddira opponent nanga nti biri byaggwa gende mabe tokikutula mangu anti kakati nzikanyiza nawe otukanyiza naye oyagala nkiveeko mangu kakati ekyokubiri osanye otegere jjajja yagabye eki jjajja yagabye eki okuwa otunu yamuwadde endorsement ne support n'obuwagizi bwonna ne campaign yagenda gikuba jjajja yagabye wali otunzeeko ettaka ery'empewo ketuyita akaweewo oba Gorodi omufu naye Gorodi omufu sijja mwogerako nnyo basajja bange bakomplaininga abakyali mu bizinensi eyo Gorodi omufu Gorodi yaliwo okiwulira ne Wiitonzi bamuwadde obwa minisita ate Gorodi amumanyi ate oyo musajja wange no twasinkana mu komera kituufu naye bizinesi ya Gorodi agimanyi era musango gwali gumutuuteyo gwa Gorodi Kabiri ya Museveni enyumira nze nsigadde okiyingira nze naye gwa kujjako gavumenti nga ye ali kugwaki gwa Gorodi gwa Masandiisi tuli bamukwano nnyo lwakuba mbadde ndudde omulaba
sebo yagguse witonze ate omukwano gw'omukomera teguvaawo ekituufu nange benasanga mukomera bonna kuja benasanga kuja leepu n'abalala era nja mukyalira tuwayeemu witonze nja mukyalira tuwayeemu ali mu gavumenti kakati tugenda mukwano gwo manyi mukwano gwo nammeere mukwano gwo balamu mukwano gwo ne witonze naye mukwano gwo mwasinkana mu kkomera ng'oli kugwa ebyobufuzi ng'ali kugwa golodi naye mukwano gwo mukwano gwange balamu twalinaye mu youth brigade akiweddeze ate nammere nammere ye the inside out neze Simon nibalage ogenda kunnemesa tuli ku mazima ogenda kunnemesa naye siyagala bulambulukufu nze sira muzibu gwe munnange naye ebintu byonoonya tebiriiyo katwala omukisa guno okutegeeza nti byonoonya tojja bifu eyo ensonga tuddeyo ku nsonga jjajja nze mu ndaba eyange mu galubindi ze nteekako ez'ebyobufuzi jjajja yagabye empewo era abadde babugumiridde ne bakyamuukirira olala otunu yafunye nnyo jjajja yagabye empewo kubanga by the time weyakoledde endorsement nga Uganda ewenyera ku international level. Kuwenyera naki? Ewenyera etya Uganda omwezi oguwedde ye yasinga yali yakubiri mu kufulumya emmwanyi ebweru ne tuyingiza $2.3 billion trillion za Uganda ate nti okuwenyera kwekulo Uganda enso gibira politics economics n'ebirala foreign policy yaffe tulwana nani foreign policy yaffe tulwana nani tuli ku list eyensi ya 20 America ze batagendamu Ebola not Ebola ate batulagire we are now Ebola free bakirangiridde na leero mbwe we are Ebola free we are now Ebola free Ebola yavuddewo ezo size ensonga ate ze batadde kuli bataddeko ensonga za human rights violation menga goza weziri one violation anti bali bazitaddeko anti bakerere yamwe do you think bali bazitaddeko kakati bamuweredde endorsement nga Uganda ewenyera ku international level take it from me wenyera kuli ludda wa okiwulidde tagenda competing favorably ne ba candidates abalala Canada erese Egypt erese mu Europe waliwo nsi ekyenda Netherlands erese candidate nsi kyendala kugamba neje bagenda okunoonyeza akalulu gyesitegeera n'olwensonga eyo sebo mukulu kummwe abalabira okumpi mulabanga ekyatuukiddwako ekyamaanyi naye nze alabira ewala njagala okutegeeza jjajja yagabye empewo osinkane sabbiiti ejja tewali buzibu olina ebisowaani 2 onsuubiza 2 ngambye ojja kumbulira ebisowaani bibyasaseerwana ombulire n'ekisowaani. How do you say the whole country is celebrating? Ate abatamanyi be babasinga obungi jjajja yawadde olala otunu mpewo yatuuza ettaka eritaliiyo kaweewo bwe tudda nga olala otunu awangula oba secretary general wa UN oliyinja okugamba otya? Tasobola tomala budde muganda wange Mujiro tasobola anti okola predictions ezigenda okugisaako awaadi mu analysis yo ojemula lutunu tasobola akatambi kano ng'awangudde tasobola predictions emukola waliwo yakola mpira naga nti agenda okuwangula mpira gwa World Cup yatemako mu timu nnya tekwaddeko n'emu wewalanga nnyo tusinkane next week byange mbimaze ku lwokutaano lwa sabbiiti eno bassebo ne bannyabo zennaku ntono okuva kati wano ne General Moses Bigirwa ku hotero ye ya Land Star e Makindye bwe tulisisinkana tuli ku bisowaani bya Kagame ne Muhoozi tumalirize ne jjajja n'olala otunu beto tumalirize olwaleero nze Simon Yanga Lutaya.